Uganda kama waffe bazibwe mbalamusizaako mwenna namwe abandaba nga temunakkiriza mu Yesu Kristo nze kyekiramuso mwenkulembeera nga namusa abantu namwe mbabuuzizaako mu ngeri ey'enjawulo tumuyogeyoge bannaffe abasiraamu mwebale kusiiba banayo okusiiba nze nkumanyi kyekutegeeza ekyo ekisasi kya buli muntu bangi tebasobola naye mmwe abatono abeera basobodde okusiiba ate ne ku lw'abalala Mukama bawe nnyo omukisa bannange nasubiddwa amasala ga Idi emmere ya Idi bannange ebeera mmere bitafutafu kwega buli kimu oba okakasa nti kwolo olina okifuna okiryeko naye kyenna kitiibwa kya Mukama nagambye mwoyo w'okulya togenda kunkema tojja kunsuula nasangiddwa ndi mu dry nga sisobola givaamu obuwawa bw'emmere ne bulyoka bunzita omanyi kyakiwendi era nnyo omuzikiti obamanyi mu kufumba piraawo bafumba ko kirabe gwatalina kyakulya akawo kakusukako ng'ogenda ku muzikiti kayi lwakiri nga bakusenerayo ki naye nagambye temujja kunda abaswahaba sijja kujja kunona piraawo n'abampise mwenna saaganye bugaanyi neetonda nga mumpise bannaye tulire wamu saaganye temugaana naye maama ate kati n'okulya nako tosobola nadde musiiba era mwenkyali olunaku olwaleero lwengenda okuvaamu olunaku lwakutaano Mukama ataddewo ekisa nasabye Mukama nti nsaba nange onteeko ku ddaala eddala kuno okusiiba okwa nomale okusiiba ku makya n'olweggulo kati nze ndaba tekukyali levo zange nkutwalira ddala nti kati ezo levo si mwe nina okuba naye Mukama yawulidde mulungi nekigezesaakokko okusooka n'ennaku 3 dry aba takimanyi kitegeeza emisana n'ekiro tonywa mazzi nze sinywa waliwo abanywa ku tuzzi nonywayo kajuyisi n'olya ku lyenvunze byonna edda sinuna wadde ka glucose nawemba nagwe nfumbidde siroza munyu akirabire eyo nze nkola kimuteeka mu tutono lwakiri yeyongerere mu luki luvannyuma naku 3 we nazimalaako mwana wattu kye nasuubira nali ndowooza okuluma njala n'ennyonta sina kye nawulira nagamba zino ennaku 3 nzimazeeko nga siwulidde ekisa ekyo nkyetaaga kyeyongere kati ku kabaka nga tumusabira nentwalayo 4 nagamba Mukama ontaddeko ku nnaku 4 kati namusabye 5 kati nazo nzikubye nango 5 era nzimazeeko Mukama mulungi olwaleero lwennyini wenjogerera luno lwennyini olwokutaano lwenzimalako so encholo omukaga wenjo okulyako breakfast ataawo nziremu kulya supper awe Sunday nze yo Sunday sigisiiba amazina gaba mangi getuzinira Mukama oba wasibye oyinza otola ntukano ogweri kati awo nagamba Sunday nina kubeerawo nga ndi mukulya nfuna amaanyi kuzina ennaku endala zembambadde nga nkola kinsiiba ate obutaggwaawo mulundi gumu naye ng'ekisa ekyo naawe okyetaaga kisabe Mukama gyakikuwa kye tumusaba kyatuwa kubanga ye yatugamba tumusabe nga bye twetaaga naye waali okubituwa mbebaziza nnyo mwenna mikwano jange bakadde bange baganda bange ne bannyinaze mwenna gye musinzira mu nsi yonna buli omu gy'oli America, Australia, Canada, India, China, Abu Dhabi, Dubai, Saudi Arabia, ludda wa bannaye njogere wandekewa muli mu nsi mpitirivu ez'enjawulo nze zimu n'okuzimanya naye simanyi nti gye ziri naye nze mbatumidde kyembeera mbanya mbaagala nga namwe munjagala ndi wano nno nsaba buyambi olwaleero ekindeese mu maaso ga buli muntu yenna ndaba nsaba ku buyambi ndoza sikikolangako mbadde sinasaba buyambi nga bwange obuyambi badde nsabiramu bwasooka kubeera bwa t-shirts naye ngezo za kuwanika bendera ya Yesu Kristo naye kati buno obuyambi bwensaba njagala kuzimba akasiisira kange njagala kukola katini akasobolwa ng'omuntu yenna okutandikirako bulumu bubiri bujja kumala so sisobola kwetengerera mmwe maanyi gange Mukama beyampa mwempisidde okusaba kwange nga nsaba munkwatizeeko bambi nsobola okuva mu pangisa ekyo ekyeraliikirizo ekineraliikiriza kiveewo mwenna abanayimirira okunnyambako njogera ng'omulonde wa Katonda yansindise maaso gammwe nazze nga asaaga mu bulamu bwammwe naye nze nkakasa we naagenda obuviiramu ng'enkyukakyuka y'amaanyi gyendeseewo ku bizibu byammwe byonna n'obwetaavu abagenda okwenyigira mu kumalira ekyetaago kino nsuubiza ngenda kusaba Mukama mu ddoboozi lyange nammwe abamalira ekyetaago kyammwe buli omu ng'ekyetaago kyo bwe kiri anankwatizaako omukwano nga nzimba naawe nja kusabira Mukama akuwe okuzimba gwabadde tayina gwe yazimba edda nja kusabira Mukama ekisa eri obulamu bwo famire yo n'obuwangaazi n'ebirala okubeera omusanyufu mu bulamu obwa bulijjo nga tetulumbibwalumbibwa birwadde bino ebitwalako ate ssente zaffe so n'ebirala bingi ebitusoomooza halawe nsabidde nti gwe anaaba akiwulidde
nga weetaaga okunyambako Nahiya nve mu bupangisa kapoloti Mukama yakozesa omuntu n'akangulira era kojange ekitiibwa n'ettendo nkusabira nkiddiza Mukama akulokole esagala ofe nga tolokose kubanga ekyo wakola kinene nnyo mu bulamu bwange nga bwe yampa kapoloti ako siso akasola mu busozi nga bwe kali wabula nnoteeka kakasiisira era nga katono kapoloti kange katono kajjako lumuzi 2 ne katoyi awo nno nenfuna we ngenda ate nenfuna we neebaka n'okuteekawo ekyoto waka mu ddiiro ku lwabo abantu abanaba bakoze eki abaneetoolodde abanaakiramu omukisa ne tutendereza ku Mukama kyekinjagaza obuzigo obubiri so bambi nsaba leero ndi mwetowaze nnyo n'okusinga ndooza bulijjo gye muze mundabira ng'omuntu yenna asaba oyina kubeera mukakamu eri mu maaso gaabo b'osaba obuyambi munjagadde abandabiridde mwenna mwebale manyinza omuntu okuyamba Katonda yamala mukwatako omuntu okugaba tekitegeeza nti abana kingi kwatodde okuwa naye abamanyi tekitegeeza ng'omuntu tayina mwebale nnyo mwebalire ddala nasanyuka kulwena n'abawulidde nga neetaaga okwatiswako akatini konna koona abosobodde bagamba agali awamu ge galuma ennyama ago gabeera mannyo amannya ageyawudde tegasobola kuluma nnyama kale mwenna ffenna nga bwe tuli bamunyenya yakati mu munyenya yaka Yesu Kristo yekubo n'amazima n'obulamu nsabye gwekolaba nga akatini waliwo nno abansesa mujja mu inbox nga Nahiya ninawo emitwalo 2 mbadde nsaba okkiriza enjikuwe banayenze temusaba kunsaba lukusa mpabuwi omalo ngambe naye yankuweereza emitwalo 2 oba mutwalo oba 3 oba 15 kuba nze gwoziwa nze mbasi zisuubira kyekisooka ekyokubiri mbasi nazikusabako nga simanyi nti nazikusabye waali zimpadde kati gwe okwerowoleza weka nompa ekitiibwa mba kiddiza Mukama era bannange sina bwe nsobola kubeerabira mbasabira nga Mukama bagaziyiza ensalo zaabwe so bambi nga mmaliriza nsabye nga ngamba nti munyambeko omwezi ogujja gwe njagala okutandikiramu okuzimba at least ogw'omunana gugenda okutuuka nga nsobola okuba nga nvudde mupangisa nga nnyingidde mu kasiisira kange ekyo ekyetaago manye nti kiwedde nsigale nga kutunuulira kyakulya ng'owokusula nfunyeewo n'ekyokwambala nnina awo nno ndyoke mpeereze Mukama n'okusinga nga bwe simuweerezangako ate era mumusabe asumuleyo byonna ebibadde byasiba obulamu bw'abantu mu buli mbeera omuntu gy'oyitamu nga yakulemerera banaye mwabangamba nti mwagala kwetta mbasaba temukikola oyo sitaani ayagala okwettisa agenda bakuwangudde kuba ye talina kalungi eri mwana wa muntu yajja kutta kuba na kuzikiriza temwetta kubanga bw'owetta ogenda kuba ogenda mugeyeena sinsonga obadde wayatula obulokozi ng'okkiriza mu Yesu Kristo kasita wetta sitaani abakuwangudde nga kusinza amanyi so bambi tokikola muŋŋumiikirize tugenda kutandika ennaku 10 ago nga tusiiba ennaku ezo 40 mbyogera nga bondaba mbyogera naye nkakasa gwe wenna n'abaweewaddeyo n'otambula naffe mugenda kuweeza prayer request zammwe ku simu yange mu buwandiike simu mu maloboozi temundikodingira nsaba busayi mumpandikire buwandiikizi ekyetaago ntereko n'amannya go kyoyagala twanjule mu maaso ga Mukama gwe tofaayo wadde wali wampadda kati muddemu buto eyampa n'atampa mwenna munsindikire ngenda kwata essimu eno ngikwasa omuntu mukwase ebitabo oba ngule erimu y'empapula mugambe nti wandiika buli inbox gigule ogulewo owandiike ekyetaaga ekyo prayer request mu kitabo oba mu fayiro eyo gye mukwasizza tugenda kwata fayiro ezo tuziteeke mu maaso ga Mukama tuzikaabiireko amaziga gaffe mulabe omukono gwa Mukama nekyagenda okukola mu bulamu bwaffe mbeyanziza nnyo essimu yange eyo eri ku mobile money gwe wenna ayagala okubaako obuyambi bwe walinnyambyeko mu kuzimba bwe buyambi bw'ensaba awo nno bwe tumala ekyo tugenda tutandika okugenda mu masomero okubuulira enjiri abaana b'amasomero teenagers and the youth abaana ba primary n'aba secondary awo mmanye nti nva waka gye ngenda okubunyisa ekigambo kya Mukama okubunyisa enjiri era nga nzira ki waka because expense nnyingi osasulawo osula ate otambula ezo zonna expense ate okulya kati njaga kendeezaako ekyo ekimu ate kyekisinga okuba ekinene awo mmanye nti ekyokulya tekisobola kubula ekyo kyo mukwagala butaagala Mukama alina kireeta so Bible tuli bakugisoma nga wenze mbagamba twebaze Mukama olw'emirembe gyatereddewo mu ggwanga ne tusigala nga tugiina mwenna abalina obusungu ku mutima ekyo ekintu tukirekere Mukama yamanyi lwaki abakikoze bwatyo kubanga oyo gwalonze gwawadde obuyinza tasobola bumuggyako ng'ekiseera kyeyamugeera bambi tikinaggwako so mweyo tuveeyo tutunuulire Katonda akolenga okwagala kwe mwebale nnyo mwebalire ddala mobile money yange eyo essimu eyo eri mannya ga Nava Nahiya era konna konna botaddeko kajja kugira mannya gange aga Nava Nahiya naye buli muntu yenna ampa nkusaba
ate era omanyise kijja kunsanyusa nnyo okuŋŋambako nti nno nkuteereddeko nze gundi ate awo wennyini ng'oteereddeko amanyago ne prayer request yo era woba oginteererako ddala kyokka tekitegeeza mbu mmwe abatampadde nti ate temumpeeza prayer request nammwe mumpe kubanga ekyokumpa si kya buli omuntu ojja kukiwulira okikole ekyo kiba kyabatono abamanya kyekitegeeza okugaba nakikyafunamu ate oyinza oba oyagala naye nga toyina busobozi bumpa naye nga ate oba oliawo mudda bw'olifuna naawe olimpa sente yonna wegirebeera n'omugaso tesobola kuwulwa kyetuulamu kukola mbeyanziza nnyo mwebalire ddala mbaagala nnyo kubanga Katonda ekyatukubiriza okukola Mukama abampere nnyo omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala